Ku bbalaza ya ssabbiiti eno ssentebe wa disitulikiti ey'e Nakaseke Ignatius Komu ng'ali wamu n'ekitongole kya disitulikiti eno eky'ebyenjigiriza bafulumya ebyava mu bigezo ebyaweebwa abasomesa okuva mu masomero 17 agasinga okukola obubi mu disitulikiti yonna mu bigezo eby'ekyomusanvu omwaka oguwedde. Ebyava mu kebera ebigezo byalaga nti abasomesa 12 bagwa n'enkoona n'enywa bwe bali mu kuweza obubonero 5 ku buli 100 era ng'omusomesa eyasinga okukola obubi yafuna obubonero 27 ku buli 100 ate ng'eyasinga yafuna obubonero 92 ku buli 100. Ebiraze nti okubala kubi nnyo kubanga kwe kwasinzira okukolebwa obubi atufunyemu yafunye 27 yasinze okukola obubi ennyo. Kati olunaku lw'eggula b'ekitongole ekya UNATU nga bayita mu bannamateeka bajjebya Mukama ne Company Advocates bawandiikiddeko mu ebbaluwa enkambwe nga bamusaba obutaddamu kuwa abasomesa bibuuzo eby'engeri ng'eno kubanga ekikolwa kino kimenya mateeka. Komu yenga LC5 chairperson talina buyinza obw'oku assessinga abasomesa kubanga abasomesa bagenda mu training. Okusinza ku ssaabawandiisi wa UNATU Philbert Baguma Komu talina buyinza butuuza abasomesa bigezo nga bino era nga singa takikomya bakumutwala mu mbuga z'amateeka ng'omuntu. Ffe tujja kumutwala mu mbuga z'amateeka nga Komu ng'omuntu kubanga n'ebyo byakola si resolution ya council. Komu tetusobodde kumufuna kubaako by'atangaza ku nsonga z'ebbaluwa eno wabula gye buvuddeko yategeeza nga bw'atatebya kumutwala mu mbuga z'amateeka kubanga enkola y'okugabanya obuyinza mu gavumenti ez'ebitundu kiyite decentralization emukkiriza okukola ku bizibu biri mu kitundu kye. Bwe kiyema tuliwo kuweereza tebasigamba ti nnofu tuli eno kwebakanga bwebazi tulye kabaka yatugaana okubongoota sesobola kudda eno kubongoota oba disitulikiti endala zibongoose Nakaseke tejja kubongoota. Yategeeza nga kyeyalagala bwe yali akifunye ng'akitegere nti abasomesa basomesa abayizi nabo bennyini tebabitegeera. Kubanga ogenda neweebuuza n'ogamba nti yafunye 27 bw'anaasomesa omwana okubala n'afuna mmeka. Olwo ekibuuzo ne kigamba nti ono yafunye 82 abaana be lwaki tebaafuna wakiri 5 ne bayitya mu credit 6. Mu mwaka gwa 2018 olukiiko lwa disitulikiti y'e Nakaseke lwayisa ekiteeso eky'okutuuza abasomesa ba primary ebigezo bya PLE okubakebera okukakasa oba basaanidde okusomesa abayizi olw'omuwendo gw'abaana abangi abaali bagwa ebigezo wabula minisitule enteekateeka eno n'egiremesa okutuusa omwezi oguwedde ekiteeso kino bwe kyateekebwa mu nkola. Disitulikiti okugiyisa